Kampala agamba ki Munaanansi ndi nabo bano bannamawulire amanya gwani amatuufu erinnya lyange nze Jackson Sevuma ani Jackson Sevuma Sebunya Jackson Sevuma tumanyi Sevuma Jackson Sevuma eno bagirawo Kasambya Munaanansi ate oyagala ki ngombola kikando kwebaza omukyala ati ngende era mbebazizza bulungi nemba kyakalira na mutunulayo yes okuvaayo obebaziza ki soko okomewo soko otubuulire owulira otya okubanga omukyala Asha akuzimbira ennyumba owulira otya okubanga omukyala Asha yakuzimbidde ennyumba abeera mu nsi ki wangi siwulira abeera Bungereza era yaŋŋamba nti agenda okuddayo ebweru ng'amaze okuggula bwenju eno era yatuukako wano naye ng'olabise bulungi leero anti munnange bwetyo Munaanansi bwetyo bwetufaanana wange tugambe nti kino ekintu ky'okuvayo akantu ke wakola ak'okubanga katrendinga ennyo nnyo ku TikTok anti ekikulu ako nako nakayiya kati ngenda kuyiyayo akalala kitegeeza alina ekigendererwa kyo ekigendererwa kiki ekyokuba nti munaye wavaayo n'okwogera anti Munaanansi nze kyenywa mujje bali kubana Kampala agambe wange yebasaawo waggulu tumuwafu omanyiiwo obeerawo nnyo kati mba nvaayo nvuga nga nsanga omuntu ono naye namulabako dda naye nga sikyamujjukira naye ng'akutte ekintu mu mukono neŋŋamba dreva ne mugamba yimirirako ndabe onaani bwe yayimirira naye mubuuza ssebo bakuyitaani naŋŋamba Munaanansi neesanyuka kati ne mugamba jangu twogere naŋŋamba jangu ewange kati nantambuliza ddala no nandeeta wano naye ngenda okujja wano ng'omwami ono ekizibu ky'ayina Nyumba nandaga ennyumba ye naŋŋamba ennyumba egenda kungwako naye kye njagala onkolere nzimbire ennyumba ne mugamba kanzireyo ne ttiimu yange tugenda kwogera ndabe nga tukolerawo era bwe naddayo nenkirowoozaako kuba yali ankutteko kuba munaye mwami mukulu ate akalimba kagenda mugwira kyova olaba twavaayo ne tugamba katuzimbe ennyumba eno naye nga njala kwebaza Mukama nti tekyandisobose naye olwokuba nti twasalawo ate ng'omwami walazedo n'agamba nti bw'oba tonnafa tewembesa kati olaba Munaanansi afunye ennyumba ate ey'obuvunaanyizibwa era weesiga nnyo Katonda Mukama abampera omukisa bannange Munaanansi mwebalinze mwebaliye ddala okujja wano era mbeegayirira ngenza okulaba Munaanansi temwamukyawa kubanga olaba olwa bonna abali wano bakitundu kino era bannange nammwe Munaanansi obwedda bwetulinda obudda era neyanzike era omukulu ono ndowooza tuwulire kyayogedde
akayumba kali wano nakadde bakikoleko kinanasi era olwaleero bagenda okunkwasa enju eno nesola amakono ali mukutwaliza awamu oba mukwasizza ennyumba eno naye mujjanga ne munnamba kale ate kusala kuliko ne radio n'amataala ana nga mugenda kubanga wano wonna waaka. Walaikum salam. Ndi bulungi Ibro gamba ki? Ndi bulungi omukaleesa n'okumanya Ashalavu yaani? Ashalavu mukyala abeera London, ndi musawo ate nga ndi promoter. Yes. Olunaku lwali tukulaba atuzze eno ojja otukulubya olugendo paka eno bayitayo batya? Eno bayitayo busunju. Tukola ki ebusunju? Ebusunju twazimbirayo omwami gwe bayita Munaanansi Nyumba, so olwaleero nga mulaba abantu azze giyingira, tuzze giyingira. Kwatagano ntya ne Munaanansi era omusanga musisinkana mutya? Munaanansi namusangira ddala wano ku luguudo lwe wano we namusanga ne mubuuza emanya ge nangamba ye mwami Munaanansi nezijukira nti nali muwuliddeko era Munaanansi nantwala ku nnyumba ye ng'ennyumba ya ssubi tugirina mu bifaananyi tujja giteekako mugirabe abantu nangamba ennyumba negenda kungwira essaawa yonna nyamba onzimbira ennyumba abantu bajja ne bansuubiza ne tebaakomawo. Those were his words. Nekinkwatako nnyo ng'omuntu. Obuvumu obujjawo omutima ogujjawo oguyamba abantu? Charity, Ashala Foundation, charity tuyamba abantu era tulina abantu abalala be twayamba ne tubazimbira ennyumba nga njagala kwebaza omwami SB4 Media gwe ntera okukolagana naye nti tuyambye abantu bangi. Olwo oluvannyuma lw'okuba nga omuzimbidde ennyumba Ashalavu osuubira okuba nti olina by'osuubira mufunamu ng'omuzimbidde oluvannyuma lw'omuzimbira ennyumba? Nedda, ebyo mbirekera Katonda, sirina kyenfunamu era nina charity yange nina era ebintu bye naleese ebyokugabira abaana abatalina families, so bintu bingi ebya charity bye mba nkola. Otandika otya omuzimbire n'ennyumba kuba tulaba ya bisenge bibiri? N'ennyumba twamubuuza kikyayagala nga bwe mukiraba awo yali wishe nze namugamba tuli ready okuzimba ennyumba buli akikyoyagala ne fashion n'agironda buli kimu n'akironda ne mugamba kale ate ng'atuwakanya nnyo so nabagamba kyabagamba kye mba mukola era ennyumba yagiyagalanga eri bwetyo yagala kasa muzimbe efaanana etya sijja gisulamu. Yes, ng'ayagala ye fashion gye yezimbe gyeyagala. Era nasanga talina toilet nangamba olaba sina toilet nene toilet njagala nenjizimba. Kati ekifo kya wano bangamba gula sola, so namugulidde sola ennungi ennyo okuva mu Kisitu Electronics. Kuliko ne radio yaako amataala gali ana sajja kuba gali surrounded. Tulaba nti musajja omuntu wa byakunywa nnyo onoosanga tabitunze. Simanyi ebimu yabitunda naye katusuubire famire gyamuyambako bangambye alina abaana alina tata we waali abadde awo mwami mukulu alina brother we asula awo nabo bajja kuyambako bamugambe tabitunda. Tukimanyi nti era oli mukyala omusawo ate the same time oli promoter ate ng'oli bagamba nti oli Bulaaya opromotingira Bulaaya. Biri biki eyo? Bulaaya birungi tukola abayimbi baffe be tuba tuleese bakola nga betwaga abantu be baagala so bigenda bulungi. Bayimbi ki wali otegese gwenga? Palaso, David Lutalo, Chuzen Becky, Cindy naye twakozeeko naye, Jose Chameleon, Sam Message Semakula, abona. Fomune ba promoter bafa abawano bali mukubanga bakayanira akasente mu government eyo kiri kitya oba mu mwemalirira ffe tulina ba sponsors abatuyambako so we bajja ne batuyambako naffe ng'omuntu nga promoter naye nakola kinabeera nga sente azifunye netutambuza promoter bano bani bokolagana nabo azini bwe bituka mu bintu bya promotions gwani bokolagana bogandi okolagana nze ng'omuntu it's just Katie is my brother, by the way. So Katie, tukolagana era mutumidde nnyo brother wange. Then Abtex naye
kuba olumu akolagana ne Jose Jobs Link ate nga Jose nkola naye so tubeera ya abo ewaffe gavumenti kizibu okuba nti ogitambuota okufuna ssente ng'ezo kujjako ife charity bwobanga oli charity basobola okuyambako but still era kitwala long time era naffe tebatuyamba abaana munnange babawa ekibiina mukiinayo ekyabapromota tulina ekibiina right now ekya promoters naye nga tukibuildingako like naye nga tekiringa nga mwe mulina wano ebyammwe ebinene ebyaffe byakiyaayi